to the government of Uganda to improve the rule of law, respect for human rights. Bagambye ngwera kumanya bisinga ojja batukira ku mukutu gwawe ogwa email ogwa official ukpeoplepower@gmail.com oba ku simu yabwe jemba somera lunaku olukattakedde nti mwenna babategeeza mujja kubeera n'okwekalakasa ngena kuzomweza 27 mwezi ogw'omukaaga guno kujja tandika saa nyezo kumacha saa kitundu nyezo kumacha mpukumegeza saa 10 ez'ekitundu za kawungezi ku embassy ya America mu ggwanga lya Bungereza endagiro gye basomedde ke kakalango kali mwenna bana Uganda bali mu ggwanga lya Bungereza mbasaba mubeeyo bulungi nnyo mu kwekalakasa okwo mugende mubeeyo bulungi nnyo bwe mmala ako kampisona kano kasoma bwe kati Official NOPE chapter South Africa welcomes His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in South Africa. This is the schedule of the president's visit in South Africa. On 18th of July 2025 it will be Friday, venue Johannesburg. 19th of July 2025 Saturday, venue OMUTABBIZI. On 20th of July 2025 it will be Sunday, venue Cape Town. Protest vote 2026 Ash Black Thursday Yugi. Bana chuka abawangale mu kibiina kya National Platform sakono mukago gwa people power kutegeeza nti bagenda kwaniza omukulembeze gwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa era ne nteekateeka nga bwetambula bakuganga 18 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 jja kubeera Lwakutaano ajja kubeera mu Johannesburg baganga 19 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 lwajja kubeera mukaga ajja kubeera ku OMUTABBIZI ngina kuzomwezi 2 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 ajja kubeera Sunday ajja kubeera Cape Town baganda protest vote 2026 Ash Black Thursday ke kalango kano kale gomna Uganda inango li South Africa akalango kano kakwata ko bulungi nnyo kuba nti weeteko ogenda okwaniriza president mu ngeri yonna esoboka. Alright, bwe mala okutegeeza akalanga ako era wano wengenda okufundikira obulango obwo then nsooka empisewo security alert gye nabategeezezza ku lunaku olwo nti abantu be South Africa naddala abagamba nti bali mu ludda oluwakanya mu 7 olwagala mujjako bano bennyini bakola WhatsApp group nga mulimu ekibiina kya Mpuuga mulimu ekibiina kya PPF n'abayaayi abali e South Africa bano nabategeezezzaako nti bakreatinga WhatsApp group naye nga zaagala kuleeta lutalo president olunagende South Africa bamukoleko effujjo nabagambye njaba leeta WhatsApp group eno mugitegere bulungi nnyo baani abagirimu mbagambe nero okuwaguka ennyini mwali ba admin numbers amugenda zira bulungi nnyo simanyi banasobola okuzoominga ba admin bano nete wali kyakukola those it's kind of video naye nga ba admin be bano wano n'oyo Elias Lukwago naye mwali eyo ye group eteekateeka okuzoganya oba okukyankalanya okukyala kwa president South Africa nti baagala namukuba eyo ye group eteekateeka okugamba nti bagenda kukubira president South Africa eyo group ya PPF nenga ne Lukwago admin mwali byonna babiyogera nga baluze nsitewulira ffe twabagamba buli omu tulinawo mbega era tusobola okumanya biki ebigenda maaso ebisinga kweza ensonga za security ya president gali South Africa nja bibaleetera ne conversation bano zibalimu nga bagezaako kuteekawo embeera okukyankalanya okugenda kwa president South Africa buli kimu kibategeeza. So Mr. President wonna woli nsaba okutegeeza nti abasajja boyita buludde oluvuganya ate bakuteekerateekera embeera embi mu ggwanga lya South Africa so weereremu ne b'otambula nabo ekyo nakyo nkimaze saagala kirwako. Alright, njala twala mukisa guno okwagaliza amazaalibwa amalungi muganda affe comrade munaffe amukulu Selector Devi Yugi muganda nga happy birthday mukama ayongera okukuingiriza n'okusuyisa mu mbeera embi yonna eri mu Uganda saako n'okukubwa. So now uli muganda ange Selector Devi Yugi, happy birthday to you. May you blow more candles and may God bless you whenever you are. Obyo mumala njala tumira balwanyi bannaffe babiri erwende badde special day yawe kuliko omukyala gwe bayita Nambi mulwanyi munnaffe posita twazitadde ku macha saako n'omukyala gwe bayita Tracy Nakajja Tracy mwanyinaze naawe happy birthday to you webale kwagala nsi webale girwanirira amazaalibwa gammwe mwenna tubaagaliza gabere ga mirembe bale kulwanira ggwanga lya musinga banja babeera ku social media nga bataayaaya nga tebalina byakukola nga ate
eggwanga lyabalirese lifetoge kali jalo bagaliza amazalibwa malungi bakomere banafa babiri ako okuli omukyala Nambi ne Trace Nakajja mwe bali kuzalibwa leero. Ndowooza mbamba maliriza tuba tugenze butereevu ku video eyatuleese olwaleero. Video eyatuleese olwaleero ngenda kubeera mukakkamuko naye nga nina okunyula okw'amaanyi. Ngenda kubeera mukakkamuko naye nga ate nina okunyula okw'amaanyi ndoza neddowoozi muliwulira si liseeneekerevu bulungi. Lwaki si liseeneekerevu bulungi? Ndi disappointed nnyo. Obufunze president yayimba oluyimba ati omutima gumenyese, omutima gwe gugenda gumenyeka mpola mpola. Lwaki gugenda gumenyeka? Gumenyese olw'ensonga eggwanga lyaffe abasajja balifutubaddeko balitwala. Nga bennyini Museveni bakozesa okuwaayo eggwanga lyaffe be bannayuganda. Bennyini abataliiko kibuuzo nti gwe osibuka wa, ozaalibwa wa, kitaawo yaani, ennyoko yaani, jjajjawo yaani, nga bano balina ensibuko obukwate byonna nga bannayuganda tebaliiko kibuuzo. Eggwanga lyaffe balikwata balikuza Abanyarwanda batwala eggwanga lyabwe kyekisinga okunnuma. Buli lwembeera awo nentunula nga ndaba tuvudde ebyobufuzi tuli mu occupation abasajja batwala eggwanga nga bannayuganda bagulibwa obusente obutaliimu okuwaayo eggwanga. Bannayuganda manyi kye bayita eggwanga? Bannayuganda mbabuuza mumanyi kye bayita eggwanga n'okubeera munnayuganda? Ani atakimanyi nti Museveni ne banne si bannayuganda? Nkubuuza kumwe mwenna ani atamanyi history wa Museveni ne banne nti si bannayuganda? Njira kubuuza go mukwano gwange akeera ku makya Museveni n'akuwa ssente osirike ove ku byobadde oyogera. Byobadde oyogera bwe bakuwa ssente bakukyusa bivaawo baba bikoze baba tebabikoze. Gwawa ssente okyuke olime kwogera ku nsonga ezo ssente ze bakuwa zaani? Mbale nga tisereza muwa musolo. Gwokimanyi nti Museveni si munnayuganda as well Janet bonna basali musale ne muhozi waako ne baganda bonna si bannayuganda abasajja bali mu gavumenti bonna si bannayuganda. Bw'obadde mu kusaba kw'omwana wa Francis Babolu wano tunulira ffenna figures zonna ezibadde mu Kereziya Namirembe ezibadde mu Kereziya Lubaga n'ababadde Lugogo bonna ogenda bakolako research nga 80% si bannayuganda. Naye mukkiriza abasajja bakole politics jango politics babawe ensimbi muwe eggwanga ly'abajjajja mmwe lye baalwanirira okuva mu 1900 n'okutuuka olwaleero olw'obusente. Muganda nge teri sente mala. Sente ennyukuta teziggwayo kuwandiikibwa. Nga bw'ozinoonya ng'oli muvubuka ne mbokaddo gya zinoonya. Naye tunuulira nnyo eggwanga kubanga y'ensibuko yo. Abasajja bano bagenda twala eggwanga muli mu kusinika binnyo. Abasajja bagenda twala eggwanga nga muli mu kulyankuzibwa. Temwine mugenda kudda. Sente bakoza sereza muwa musolo zibayisa mu supplementary budget zibayita mu supplementary budget zibayisa mu parliament zibali mu kubbo kuva ku musemu ministry z'enjawulo sente zibali mu kwowola okuva e Bulaaya sente zibakozesa okuba mu bannabyabufuzi bajjajja mu ne bakitamwe abaafiira mu lutalo lw'ekinaana Luweero mubali presentinze mutya gobadde okimanyi nti genocide yali olanda mu 1994 bw'ogenda ku bijjukizo byayo bacha bakumira ebyote byako omuliro 24/7 okuva mu 1994 kutuuka olwale ogwe ekijjukizo ky'abajjajja b'ekiri Luweero kakumira ludda waliwo abakumira omuliro nga n'amagumba gennyini bagatunda bagajjawo tegakyawera. Mutegera lunaku ki? Genocide ya 1994 abasajja abattibwa mu genocide 19 nakati bakyabakumira ebiyitirirwe omuliro bakyabakumira neggwe jjajjaawo ka video nkajjemu wano. Sorry nkajjemu wano kuba mbadde sikeetaaga naye ati nnyinza okulanga kankutte. Genocide ya 1994 ebifo battira abantu gye babikoŋŋanyiza bakyateekawo omuliro bakyakuma omuliro okulaga abantu bano naye gwe jjajjaawo gwe battira mu Luweero Triangle
Gobatatira mu north, gobatatira mu east, gobatatira mu west, bebatira mu central Buganda. Lwaki mulya ssente z'abasajja bagwira nga mukimenti abasajja bagwira? Mwenna mukimenti sale mu sale ne bajja tebalina de kijiko ky'ettaka. Balina almost 70% ettaka lya Buganda. Balina almost 60% ettaka lya Uganda. Balijja luddawa. Gonookera ku makya watu munda bya bufuzi ne bakuwa sente n'ozirya n'osirika. Lwaki mulya mu nsi y'abajjajja mu lukwe? Ng'ate okimanyi bulungi omusajja gw'okola taleka bujulizi era agenda kutta. Wallahi ndi disappointed nnyo. Mwenna abeeyita abali mu luvududdu oluvuganya gavumenti namwe abali mu NRM mulemye okusooka okufokasinga Museveni tali mu politics, Museveni ali mu occupation ne banne bali mu 50 year to master bali mu 50 year to master plan almost egenda mu 80% okumachuwalinga mwebase bine bigo byaliro bigenda baka bya maziga. Lwaki ngenda bagamba olwaliro nze Robert Kyagulanyi Center mu BOBI wine simu banja oba jeko Museveni oba tamujeko Mr. Robert Kyagulanyi Center mu BOBI wine sikubanja ono bamuyita Lumbuye oba jeko Museveni oba tamujeko sikubanja. Lwaki sikubanja? Wawayo obulamu bwo owaddeyo ebiseera byo owaddeyo buli kimu ku lw'ensi olwanya entalo okuzibula abantu amaaso okulaga nti n'opposition mu Uganda tebaddewo emyaka 40 n'eriyo bannayuganda bakyalimye okutegeera nti gwe muntu agudde abantu amaaso n'okubalaga ekituufu era bakyagenda mu maaso ne bakulwana ate abeeyita abaganda banno ng'obabuuza kiki mwagala nga tebajja kigamba nenga just ekibali ku mutwe gwabwe tebaagala kulaba muntu gwe bayita muganda munnaabwe ng'ali successful avuganya Museveni. Wano wenkugambira Mr. Robert Kyagulanyi Center mu BOBI wine nze Lumbuye sikubanja oba ogyeko Museveni oba tomugyeko sikubanja era sirikola video nti nkukondeminga nti you failed no. Bwe mulikirabako nga nkikoze ku social media munvumanga bye mwagala. Bwe muliraba nga nkoze video nga nduba Robert Kyagulanyi Center mu BOBI ntagyeko Museveni kimu munvumanga bye mwagala. Nenze nkugambye lwa nakuzo mwezi mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2025 muzukulu wa Kayidaga Julia Robert Kyagulanyi Center mu simubanja. Lwaki simubanja? Njagala ondeete mbyafa by'obufuzi bya Uganda nga Museveni ayingidde mu 96 eyali atadde Museveni ku bunkenke n'atuuka n'okumwogeza oludikya mu bannabyabufuzi badde mu Kampala taliyo. Ani yali aleese ko Museveni atuuka omuggyako obuyambi mu nsi yonna amuleete? Ani yali aleetedde ko Museveni muteekako sanctions mu bannabyabufuzi mu Uganda omuleete? Ani yali aleetedde ko Robert Kyagulanyi ani yali aleetedde ko Museveni okutuuka omu atege bomu awambe ate atulugunye akyuse ne ssemateeka? Ani munnabyabufuzi yali akimuleeteddeko? Taliyo. Robert Kyagulanyi Center. Kati gwali eyo ate ng'olwanyisa Robert Kyagulanyi Center mu ogamba oli mu opposition oba okolera ani era kiki oba oyagala? Buli kimu kyonna ekyetaagisa omusajja akikoze naye omusajja mumuliddemu olukwe kubanga mmwe yenkola ejammwe. Kye bayita enkwezenge ye muntu abeera ow'ekirumira mpiibi mulindyamu namunondyamu nga tasobola kusalawo nze sikolaga namunondyamu namulindyamu. Mujja omusajja n'abawa amaanyi na buli kimu ekyetaagisa ng'alina essubi mugenda kukwatagana mujjeko Museveni ekiro mubeera wa Museveni nga mugabana omusimbi ne mutandika okubega okuva ku futu soja asooka mpaka ku president mubega nga muwayo information naye ng'ate mugamba nti mukolera nkyukakyuka mukolera nnyo omutuufu era muga nti omusajja mwe mugenda okubega kyabwe ne muwayo information oba ne muva mu nkyukakyuka ne mudde wa Museveni mukola ebintu ebirala muba mukolera ani? Kyenkubuuza
era mwagala Kyagulanyi akola atya abajjiremu mpala ajja ku City Square bagambe nti mukambwe nnyo kiki bwe twali tuli mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu omwezi ogw'omunaana omwezi ogw'omunaana ogw'omusanvu omwaka oguwedde najja ne mbagamba nze nga nze sandiyagadde genda mu kalulu najja ne mbagamba nze nga nze sandiyagadde genda mu kalulu ne mukwata Facebook account za bloga ne mulyoka mu nnumba nti nkuba akalulu nkuba president bichi era simanyi bichi nkuba okulonda bichi ne mwogere bigambo bingi nnyo temwasooka kumpuliriza lwaki mbadde mu struggle eno nga ndi mu DP emyaka miyitirivu nenzija okwerigatta ku president Robert Kyagulanyi Center mu kuva ekyaddondo mpaka n'olwalo wendi ebinjogeddwako biyitirivu n'ekyo si kyekikulu kubanga tewali atayogerwako yate okwogerako yasigala munda ya nnyina buli kimu Kyagulanyi akikoze kiringa nze buli kimu bwe nkikoze ne nkibatira ku ssowaani omusajja ayise mbogu okutuusa waali gw'alina omutwe ngoloza gugwo buuza ekibiina n'ekifuze emyaka era tekirina headquarter yakyo buuza ebibiina ebadde bivuga Museveni emyaka 40 tebirina headquarter tebitwala nk'omusango mu kkooti kuwayira Museveni mu kkooti y'ensi yonna oba okuyimiriza obuyambi bwonna obubwa Museveni mu nsi yonna njagala omuli ekibiina kyabufuzi kye kyali kifiiriddwako abaana basukka mu 10 ng'abatunga babatematema bateeka mu binnya kibiina ki twali mu kampeyini eziwedde musajja attu n'amenyeko omutima n'akaaba nga basse ssente za nga basse n'abaana abalala n'akaaba lwaki yakaaba kubanga kyalwanira kituufu naye baalwanira basinga obungi nkwezenge n'okimanya nti otudde ne Kyagulanyi naye ng'okimanyi nti biyogera binogenda bituwalya Museveni otudde ne Kyagulanyi ng'okimanyi nti kyogenda okukola kuyuzaamu ekibiina kya musajja otudde ne Kyagulanyi ng'okimanyi tomwagalirako ddala ojjaki tomukozesa bukozesa naye nga weeyita mukulembeze omusajja n'alonda ba coordinators bonna Museveni n'abagula n'abamalawo n'asigala nga waali omusajja n'alonda abakulembeze bonna mu diaspora Museveni n'abagula ne babamalawo olwaleero nabagambye ndi mukkakkamu naye ate ndi mukambwe mukko tugenze mu chapter y'omu America ne mugamba nti mwagala enkyukakyuka nga mukolaga ne mayiga alwanyisa Kyagulanyi amukuba muttirawo nga mbeera ne mayiga mu nkukutu mukola muli ku Zoom meeting muli ne mayiga amo temukyagala agenda demonstrations muli mukola mbaga musoloza ssente mukukuta ekiro muddeeno mukoleraani ba chapter leaders mu America mwenna if I may ask nga damu mukimena bamanyi mukola ne Museveni naye nga mwebuzaabuza soka webuze why some people they have doubt in us if you are not among us that means people are going to doubt the way how you conduct yourself nengo okimente bantu bakwogerako oli mbega oli mukyamu n'otavaayo wadde ogamba nti banne kibanjogerako si nino osigala ng'oli happy nga gw'okyakola emirimu gyo oteekako enkofiira national platform n'oyambala n'onyuma naye ng'ebigenda okuva mu meeting ebyo byogenda okuweereza Museveni nga mugenda kuweereza n'abantu bennyini abali fafandinga nga struggle ne mbaweereza omusajja Museveni ne batandika okuwooma omu ku butwa gwe soka weebuuze bwe tuba nga twali mu kalulu ka 2021 nga twalina strong funding support mu America mu Bungereza Europe where are those people they got scared kubanga bafunanga intelligence mu aba beganga ba chapter leaders mu America mu Canada Bungereza Europe mugamba tyati mwagala enkyukakyuka nga when it comes together to talk about the national matters amugamba nti tugenda byogerako ogamba nti oli diplomat nga tosobola kukola wadde ekintu n'ekikulaga nti oli diplomat nga tosobola nakulumba the state department n'ogiwandiikira ebbaluwa tosobola dde okufuuka lobbyist n'ogenda mu ofisi yonna yeetaagisa mu nsi yonna you lobby for the party you lobby for Kyagulanyi Center oba okolera ani musajja gwe mukazi gwe Museveni akosa
sente empya n'enkadde ng'akosa ba lobbyist oyagala ko nga mwena ba chapter leaders abali mu nsi yonna you can't dress well ne mugenda ne mulobingira what the demonstration is agaana mwagala ko ngamba nti you can't dress well ne mugenda ne mulobingira president what the president aliyo mwagala ku kingamba temusobola kikola no we don't tell ku ntalo bwe mbanga ba chapter leaders temusobola kutula mu dissolving problems za mwenga mu abantu musubide muna gati mwagala kulwanyisa mu 7 already nga abali mu mugenda mulwanyisa mutya boba tosobola ku demonstrate ku organizing a demonstration at least fuka lobbyist nobody is going to know you that you are lobbying for Kyagulanyi Ssentamu no naye when you do research across the world mu international bodies, international organizations, mu office nene, tetuina ba lobbyist tebaliyo. Mukolerani. Mukolerani mbabuuza mukolerani. Nze teri kintu kinnumanga kugamba nti omusajja gwe bayita Mayiga ne group yeyo ndaba Mpuuga bakolera mu 7. The so-called chapter leaders nga batambula abasajja abo ku mikolo egy'enjawulo tosobola kwagala kibi nga tosobola kwagala Mukama nga ne sitaani omwagala. It is impossible. Iti mu lutalo lwa revolution tosobola kwagala sitaani nga ne Katonda omwagala tekisoboka. Temwegula kubanga bakimanyi babakozesa bukozesa muli bupiira babakozesa nenga mwerabidde nti mission yakujjako mu 7 ne mutambula n'abasajja ate abalwanyisa Kyagulanyi mutambula n'abakazi abalwanyisa Kyagulanyi mweke nyini ba chapter leaders n'abantu omukulembera bumba temusobola kutula mu dissolving issues za mu differences kitegeeza temuli naye mulina ngero ko bazanya ab'Ebungereza bakyasobola okukola demonstrations. Some of them they can rob. Naye America yafuuka ekisekererwa abakulembeze mu America ba chapter leaders mwafuuka ekisekererwa kubanga mulya mu luleme ne mu luzisi. Saagala bekwano as long as nti oli nkwezenge eno open roof wadde natandise empola. Saagala mukwano nga akimanyi nti oli nkwezenge. Nze newunya omuntu engeri gy'otuulamu. You dress like a person of revolution or change, but unfortunately during the or what change ekiro tambula mu 7. Ababuulira biki ebyokukola bituufu mbaga nti febe tetubiriimu. We are not hooligans. Mu lutalo lwa struggle tewali atali hooligan. Ngera kubuuza gwe chapter leader across the world. Ekigambo kiba terrorist organization kye bayitanga Fronasa yali mbaani. Fronasa kati jibaita NEERA yali mbaani. They were terrorists, all of them. Kati gwe bokulembe bagati mune kino kitugenda okukola kye kitufu ndi fe tuli ba diplomacy titugenda mitubeba noyita abantu botwana bayita ba hooligan gwe nga tokimanyi revolution ebera mba hooligan 99%. Go kimanyi ko Nelson Mandela at one time amuyita terrorist ne mukyala Winnie Byanyima n'abantu so Winnie Byanyima Winnie Byanyima Winnie Marikizera Mandela bamuyita ko terrorist Bathombeki bona bayita ko ba terrorist n'abala kubanga bayina cause yaliriyo naye ffe right now eriya bambala masuuti obasanga ne Mayiga obasanga n'abantu ba government obasanga ne ba ambassador obasanga ne nga bakukuta batambula ne kupate balira ko tosobola kubeera na mulabewo ng'atoga nti ogenda mujja kuno nga temukulembera ekyo. It is impossible. Ba chapter leaders mu America, Canada, Bungereza mukyali yaddeko mu byomweru mu Europe muterezeemu. Mu Europe muterezeemu. Omukulembeze yenna awuliriza. Omukulembeze yenna amanya papase ekigendera kye tuliko aho mwava ku kigendera ekya struggle. Lwaki mudayininga n'abalabe tosobola kulwana na mulabe ogenda kujja kuno mubera kukumeje nosobola ogandi mugenda ku mutima kisobola. It is impossible. Aho tovuddewo njagadde kuyita obuyitizi kubanga I'm so disappointed. Bidongera baga bijja banyiza n'ebyo bituufu. Tugenze ku nsonga endala. Bwe nabagamba nze sigenda genda mu kalulu mu mwezi ogw'omukaaga ogw'omusanvu omwaka oguwedde betukola emirimu gye gimbannumba ne banvuma ne mbagamba bantu bamanyi gye twajja struggle eno awo n'obulamu bwaffe bwafa. Nze obulamu bwange bwafa sikyalina life.
struggle eno kubanga byenkola muntu mwesobola bikola era temuli bikola ne byenkola essaazi no tusobola bikola kubanga toli bikola wabula nali mbasigira ekifaananyi ngamba gamba tetubesinga kuba politicians bwe tuba tuli mu revolution tetusobola kubesinga kuba politicians ba politician basobola okudisappointinga anytime lwaki president recently yagamba nti yes tugenda mu protest vote era tubadde kitutunda bulungi nnyo naye wewunya ba MP batunonya abagole kiga mu protest vote by incumbent nobody talks about protest vote by incumbent MPs they don't teach or they don't preach protest vote wabula abegwanyize bife bebasomesa protest vote lwaki what happened to the incumbents where are they some of them batuseno movuma nengo babuzo muvumira kitasobola kuwa nsonga ekyo nga tukivuddeko kangere ku nsonga endala ensonga kina bagamba nti nze akalusagala kafokasinga konyo tugende mu revolution rensonga revolution erimu emitendera mingi mulimu action mulimu ebintu bingi nnyo mulimu ne surgical operation nga nze naleetadde enteekateeka zange nnyo nga weziri bantu baziziri visible bantu baziraba banga ate ate oyo alina na struggle ate bajja tugamba tuli batujjo nkubuuziza Flonasa mwali mugimanyi Flonasa NRM it was a terrorist organization yabatuusa mu ntebe olwalero gwe tusobola kikola kati katugendeko olwalero tusomesa protest vote ba incumbent MP tewali asomesa protest vote lwaki president yagamba ba foot soldiers wonda buli ayine papula kabiri wa boda agende ku ground akole ground work ajaje yempapula aje yesimbe omanye ekiri ku ground by incumbent mu structures leadership balwana abaana ba foot soldier bonna balwana obutafuna mpapula ze kwesimbawo okuva ku bwa kansala ku bwa chairman wa civil ku member parliament by incumbent kino nkibagamba nti president yakutuga buli foot soldier yene yasoma ngo ine empapula ezikusoboza okwesimba mu kifo kyonna genda okole ground work ojo kime empapula wesimbewo naye omanye ekiri mu kulwanyisa abaana abali mu people power abali mu nopo abalwanyisa be ba incumbent abali mu structures za nopo lwaki babalwanyisa oli nakubira mwana simuna mugamba gwe bino bitu sibe ba foot soldier bino bitu ba kulembeze tosobola kwesimba ku muntu ona abadde ebbanga livaamu togenda funa kadi fe tusalawo n'omugambo oyogera ngaani kati ndi wano kutegeeza kyali wange ina foot soldier gy'oli ng'oyina senior 4 oyina senior 6 oyina diploma oyina degree genda okole ground work agenda ogyeyo empapula before nga tebannagala ogenda ozijjeyo onkubira essimu ngambe ono yantiisizza nkiddamu foot soldier yenna ayagala okwesimba ogenda ogyeyo empapula oli akkubira genda ogenda kwesimbawo akutiisatiisa ojjo essimu yange eri public ogimanyi bulungi nnyo onkubire ng'omuli kodinze ompe voice note ne evidence nti yakkubidde essimu kabere chairman wero siwano nga wanupu kabere wero situ kabere kansala kabere MOP omuntu yeka ali reserved atasobola kikola president abasigadde bonna they are answerable akubira essimu yenna nga akutiisatiisa mpa evidence nti yakutiisizatiisiza mbu tojja kusobola vaamu na wano njagala bagamba structure za kunga zonna we ziri mind about okukunga don't get involved in screening or in vetting nchiddamu structure za kunga zonna we ziri mu Uganda chairman Nyanzi ne timu ye ya kunga wonna we muli mu Uganda temu getting involved mu screening mu vetting ebintu ebimu abantu abagala okwesimbawo focus ku kunga muleke mu kiveemu nawo mukulembeze yenna atiisatiisa omwana mbu tosobola sima ebiki
njagala omwana ampe evidence nti wamukubidde essimu nti ng'omuga talina maanyi tagenda kwesimba omwana mumpe obujulizi ngenda kukwabiza abantu wano. Lwaki mbagamba ekintu kino? Mwaspendinga billions of money mwabali wane essaawa zino. Abamu mwalwala pressure, mwalwala alusa, abamu mwafa mu struggle. Nga tulowooza tulwanirira abantu bagenda okuggyako Museveni otulwanirira. Wabula be bawangayo information ewaayo Serinyandwe ate lemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bennyini abo. Kiki ekivuddeyo ku lasiti ebbanga linwandidde emyaka 6 nwanisa akabinja ako kiki ekivuddeyo? Abanvumanga nga njogera ku bantu abo musobola kuŋŋamba ki? Nolwebyo ebyogera kale muga Lumbuye atandise entalo sitandise entalo kubanga ekyo njogerako mba nfunye information. Gomanya abantu abafiirwa ssente zaabwe. Omanya abantu aba investinga ssente mu struggle. Where are they? Kubanga they were disappointed like me. Ku bantu abakyukakyuka. Ku bantu abasobola kwogera n'amazima essaawa zino. Kankuweka ekirala nkusigira ekifaananyi. Saasobola kujja ku lunaku lwa kusatu. Lwaki? Omanyiza omutwe gwabe gujjiramu bintu ebingi naye wala okujja ku social media kubanga nsobola okwogera ekigambo kyesobola kulivansinga n'ekyejjusa. Lwaki? Omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa common sense ne humanity, where is your love? Omuntu yenna bw'oba tosobola kukozesa humanity, bw'oba tosobola kukozesa sensi zo kulwa struggle, omukwano gwo guli ludda wa? Eri struggle. Right. Yes. It's a constitutional right. Okwesimba buli kifo kyonna nga bwe kiragira. Naye kozesa sense of humanity ne love. Omanye, yes, nina constitutional right okwesimba ewantu wonna nga bweragira ne president byatulagidde. But where am I going to stand? Or where am I going to contest? Who is there? Muli mukutulabisa, mulabisa kibiina. Mukuriyetinga diversion, mukuriyetinga divide and mu kibiina. Right now ndaba divisions eziri zitandise. Tetunagenda mu karoda waliwo divisions zezirwa. Nabagambye sente nyize batadde mu struggle blog otandiko okupostinga abantu abatalina magezi. No promoting abantu mighty bantu basi banchuka. Nabagambye kigenda kujja mutandise okiraba. Onagamba nti nze kuono wendi, ono sivaawo, ono wendi. Njala soka kubuuza. Where is your sense of humanity? Olina right okwesimba ewantu wonna olina right. Njagala okozesa sense of humanity ne love yo. Gwe bw'oba oyagala nkyukakyuka osobola ogenda okugjayo foomu ne weesimba ku kifo kya Joel Ssenyonyi. Nkubuuza, bw'oba olina sense of humanity osobola okugenda n'ojjayo foomu ne weesimba ku Joel Ssenyonyi. Olina right. Sikuganda, you have all rights okugjayo foomu ne weesimbako. Naye kozesa sense of humanity ne love. Naye nkwezenge butagaliza mukolera state mukolera Museveni. Osobola okugjayo foomu nti ogenda kwesimba ku Joel Ssenyonyi. That is my question. Question number 2. Osobola okugjayo foomu ne weesimba ku Shamimu Malende. Where is your love? Whatever happens to her, I don't want to know. Osobola okufuna love ejjayo foomu weesimbe ku Shamimu Malende okujja okukolera state. Gwajjayo foomu kikyokoze during your term gwogenda kukwesimba ku Malende. Where is your love and where is your sense of humanity
oina right but kozesa humanity yo ne love weewulire gwengenda okwesimbako yani kikyakoze byonna byamusobako Allah musaasire niye nkubuuza soko kozesengala byobuze naye ngenda kwesimba ku malende ntegeera bulungi nnyo wadde nina right yesimbawo ntegeera bulungi image kijooba osindika automatically you are creating a division amongst the leaders in the party. You are creating divisions. Social media kulikonza ndi wono anze ndi woli at this particular moment tuba tugenda kujjako mu 7 bamukolera mu 7 tuba tujjako mu 7 the moment okola ekintu omanyi soko okola ekintu before nga tonakola kintu soko omeasuringe opimemu olabe ekintu kyengenda okukola what are the outcomes or the repercussions ku kyengenda okukola yes nina right yesimba okujja forms olina right yes naye ogenda kwesimba ku malende. Does it make sense at this particular moment? Does it make sense? Sagala kumanya byatuka ku shami mu malende. I'm very sorry about that. Naye nkubuuza gwajjayo fomu okwesimba ku malende okozeko wadde quarter oba half malende gye yasavinga ku kibiina. Eyo point njimaze. Ojeyo fomu ogenda kwesimba ku zaake. Oba otegeera lunaku ki? Mitiyano bw'oyagala muwa Museveni oba oyagala mu design. Soko omala okumeasuringamu. Soko omala okupimamu. Ojeyo fomu okwesimba ku zaake. Mitiyano oyagala mu design Museveni. Yes, zaake si malayika tukimanyi. Si malayika. Niyo jeyo fomu kwesimba ku zaake otegeera lunaku ki? Ojeyo fomu ogenda kwesimba, oli wa nopo jeyo fomu ogenda kwesimba ku nyingi muwanda. Ojeyo fomu ogenda kwesimba ku Lutamaguzi Semakula. Oba otegeera lunaku ki? There are so many positions gy'osobola ogenda. There are so many positions gy'osobola ogenda n'opangisa omuzigo n'oddamu ne weewandiisa n'ogenda ne weesimba mu kitu. Nabagamba we shouldn't waste materials mu one region. Constitution equality ogenda okwesimba mu region ya Uganda yonna. Muli abantu 4 mwesimbye ku malende. Muli abantu 5 mwesimbye ku Joro Sonyinyi. Muli abantu 3 mwesimbye ku Zaake. Muli abantu 4 otegera lunaku mwenna muli material ne mwesibye ku muntu omu as if mwina gomukolera. Nenga nawo okimanyi nti in the normal sense tosobola kuwangula Zaake, tosobola kuwangula Joel Ssenyonyi, tosobola kuwangula Malende, tosobola kuwangula Lutamaguzi Semakula ku nsonga za kadi. Ne kati godidde yandibadde agenda mu kifo ekiri no utilizinga chances zo n'amaanyi n'ogateekawo. Time bweyita ku bifo ebyo ogenda kukola otya? Ogenda kukola otya? Tulina ebifo ebiri already vacant. Abantu batulyamu olukwe. Gasi tigenda opangiseyo omuzigo ogende okyusa gy'olondera odde mu kifo ekyo odde mu kifo enkwezenge nyingi banange tukule. Mukulyetinze division mu kibiina.
buno bakanjala bugende ba foot soldier bagufudde omugano gamatinza I support gundi mitu byekisiru. That is total nonsense. Mugende munonye emirimu mukole. Tubadde mo strong tujivuga almost 4.5 years nga musirise. You can't post, you can't make any video right now. Muvuddeyo mbuze supporting gundi. That is total nonsense and it must stop. Wante twajja kusika binyebwa. Singa tetwa encouraging abana kusigala mu strong bogera ku bintu bya struggle. Mubadde mugenda kujja wa guts ezogera ku bintu bino. Lwaki bwe tutuuka mu ntabo y'ebyokulonda nga mutandika okuva mulaga muli b'amaanyi nnyo nenga gye tuvuze struggle jijjo gitusumba temusobola kwogera kigambo kyonna. Mbabuuza mubadde ludda wa okuva twava mu kulonda ne musirika. Nga tirasobola kumanya muli. Tutuuse tuvuze struggle okuva lwe baatubbaakalo tuzze tugivuga tulemedde kompa ku lwaleero. Mutandise okula kubanga bagudde it's now open lobby open kale mutandise nze ngenda nono nze ngenda nenge emyaka 5 badde silent nga tolina kyokola nga tosobola dokola posti wadde ogamba free gundi wadde okola live ntigamba gundi wadde okola ekitu gundi nga muli silent. Why is it right now tikati muvuddeyo? Chendali mbagamba luli abanvuma nti nze nali sagala ideology ya bufuzi ya politics ya kulonda kubanga okulonda kuleta enkwezenge nyingi. Amalingi zimani Museveni is ready to spend, Salim Saleh is ready to spend his money ku nkwezenge. Ne mwagalo kitegera mwavu nali ne wala binoze. Nze nali ne wala bino kubanga amanyi. Lwaki mamanyi? Nze kuola banalidde nali mudiro wangu wano nga sente za afudde kudwalira ensambira na president nga akaaba. Of course nange nakaabamu. Njagala tutire ekifaananyi ky'omuntu yenna yali mu struggle mulanga akaaba okujjako ba foot soldiers abaaliwo bali bamanyi sente za. Njawulete video nanga abasajja bonna ba MP bonna abakaba kulwa sente za. Where are they? Nobody. It was over Kyagulanyi Ssentamu and some few foot soldiers abakaba. Ne kubana abala bonna bajja bafa. Nze nakaba nga president nakabidde ensambya ku ddwaliro. Nenga musajja wattu obulumi nga bungi. Njagala abasajja b'Masaka tekwandi baddeko na muntu yenna agamba nti agenda kukola kibiina oba nti ava mu struggle oba akola kyo balina enteekateeka ku musayi gw'abaana abaafiira mu struggle e Masaka n'abaana abattibwa. Mwandi bwe temusobola kukola kintu ekyo. Abaana bawo obutwa ne bafa. Mwandi bwe temusobola kukola kintu ekyo. Right now it's an open lobby. Buli omwajjayo figa ye ngenda kwesimba njagala gundi zengenda jindi zengenda kufiira ku ono genda ofire ku nnyoko. Tuli mu nsonga za kunnaggwanga si bifo. Si bifo. Njagala lete post mugenda akateeka ku Facebook nga naga nti mpagira gundi. Kabbe mwina bwe mmanyi nti alumbuye omuntu abo mwogera ka atabuka. Bweyogera ku ssenyonyi ntabuka, bweyogera ku lutamaguzi ntabuka, bweyogera ku zaake ntabuka, ku nkungi nnyingi muwada ntabuka ne president bantu nga batano. Naye wali olabyeko posta y'omuntu gye ntaddeko ono nga nti I support gundi. Wali olabyeko nga na post ekipande ky'omuntu kye ntaddeko nti I support gundi. Nanabe nganda bali mu struggle. Nimbaga banaye nze principle zange nakowa bana byabufuzi. Nane namikwano jinga nakowa bana byabufuzi na losing appetite. Na losing appetite bana byabufuzi na bakowa. Kyovlanze nalinde ese surgical operation. Gwoyagala kungamba.
kuba MP atano mu mukaaga tekuliko MP asobola kufundinga kye tuyita surgical operation ne bezibira target 3 kuba chairman LC Philip tulina tekuliko wadde muntu asobola kufundinga operation za surgical operation nga teziri known kuba counselors ne kuba individual tekuliko muntu asobola kusupportinga struggle revolution mu ngeri eyo tebaliko nyongero bajjukiza Museveni okutuuka waali yayina abantu mu government ba MP ba minister abamuwanga information bamufundinga ne sente okukola operations za Flonasa nemwe muri mu government mufuna omusala you can't even fund a surgical operation abandi bali ku social media ne bavuma Robert Kyagulanyi sente nga tekuli muntu asobola kufundinga de wodo mu bolu yave mu erinyo okubeera ng'ekizampo ne bavuma president ne wabera MP nasobola okujja nakola podcasting ene yange na condemning ebikola by'abaana bavuma ku Kyagulanyi buli omu n'asigika era ffe tujja ne twogera are we leaders? We are not. Are we paid? No. But people who are paid, they can't even come out to protect the party, to protect the president in any way. Why? Abana bavuma Kyagulanyi kanso tokubuza lwaki abaana bavaayo kwogera amazima nga boogera ensonga z'eggwanga Museveni abakwata mbuuza go mukulembeza ku national platform lwaki abaana bavaayo ne boogera ensonga ku social media kuno nga tebavumye tebawemudde Museveni abanoonya nabakwata lwaki abavuma Robert Kyagulanyi sentamu gwe tosobola kuteekamu wadde omutwalo gumbe mitwalo be muggyemu amannyo oyo taddemu kusobola kuddamu kuvuma Kyagulanyi mumanyi basula mumanyi baliira mumanyi babeera no kimu kimanyi ne social media platform wadde okusindika ba hackers okuhackinga page zaabwe wadde okusindika bana ku TikTok page zaabwe ziwabe you can't even afford that nga mutunyumiza mwagala kujja ku Museveni mwembwa mmwe nkubuuza lwaki Museveni buli mwana ayogera ensonga nga tavumye tawumulidde wabula expose Museveni bamutrackinga bamukwata kubanga they talk about the matters which pains Museveni more but when it comes to protect the president nga bama abusinga bamuvuma nobody cares tewali aswanda okuva okukola live nga protecting a president apart from we tetusasubwa tuchiko in fact abaana bakola podcast ku social media bonna we bali ne babayinako abantu basatu bamulaba is more important than any MP is more important than the NMP or council of Chairman of C5 ngali ku kadi ya nope okulaga abantu bantwagala revolution abasajja babigirwa singa tebali nawo tebasobola kuyimira wantu bona mu revolution abo mpuga nga akyasobola okuyimirira wantu abedi bwanika nga akyasobola mbwateka mwanga akyasobola okuyimirira wantu lwaki olusuku tetulusawa saalo n'olusuku lwalina oba netutta obisiro byonna nti ebyabadde sigino when you want to warn someone send a signal nti we are watching you and we are coming lwaki sigino emala at least send a signal oyo mpoga singa takyasobola kuyimirira mulumbe wantu wonna abedi bwanika Joyce bagabe manga simanyo simajurity kaka singa tebakyasobola kuyimirira just a mere sign ayina embizi zonna just a signal abatakyasobola kuyimirira wantu wonna kwogera nga tuli mu revolution ntuufu naye abantu betuli nabo tebasobola kukola bintu ebyo President agenda kukola bintu bino tajja kuva tajja kubyogera kubanga is a diplomatic matter sola bikola but we and you can understand mu ino kola ebintu ebyo goza njara Museveni eri akote foot soldier kyabana Museveni himself eri akote foot soldier Museveni himself yali agenze nakwata omuntu namutta
Tachikola wabula alina bamukolera to protect Museveni. Hope you understand and you copy that. They do it to protect Museveni. Why can't you do exactly to protect the president, to protect the party? Temusobola chikola. Wana mukola nze ndikuono nyoko yo mbadda mu kibagambye. Buli agamba nti ngenda kwesimba mu kifo gundi ng'obadde silent for the 4 years back. Gendo bigambe nyoko fe tukoye ebintu by'ekisiru. Timu ya kunga yonne kulemberwa Nyanzi okuli ne Semugoma. Bono bakanjala bo basindikira. Timu ya chairman Nyanzi ne ya Semugoma ya kunga. Ne bali just from wenna. Njagala basa bano buwombefu muleke kweyingiza mbintu bya kulonda na kuscreeninga na bintu bya kunoonya bana bagenda kwesimba mu biveemo. Mufokasiga ku position za maze mugendo kwesimbamu. Muleka akachiko kebyo kulonda muleka abana baluwiringi system oba system ebagire muleke okugetinga involved mu kintu kyonna. Tukoye. Tetulwana kusiika binyeebwa. Omwana yenna gyoli singa wabera kukanga mutojjayo form togenda kubagenda kuwa form tewali agaba kadi. Teri munupu agaba kadi. Kadi zigibwa performance yo ku ground, support yo, ne integrity yo, n'amaanyi go, n'ogenda ne bakubuze buzo bino bakuwa kadi. Kadi za national platform tezitundibwa era tezigulibwa. Abayina obuyinza okusengejja ke kakiiko akalondebwa aka national platform aketo commission. So siba individuals, simanyi ndi Mukunga, simanyi nze registra, simanyi nze total nonsense. No. Omuntu yenna bwajja n'agamba ekigambo ng'ali mu kalibeeyo inform myesimu yange eri public ngenda kubabya kati ngenda kulwana nammwe single handedly ola batya zisina gwentya kabere MOP nga akutiisa kabere chamanero C5 kabere ani nga akutiisa tisamusime futu soja gendo jempapula we wandiise kadi ekuleme bulemi bajuwa omulala netopisi watisa mutogenda kujjayo mpapula no gendo zijjeyo. Gendo zijjeyo. So mukulu Semugama wonna woli chairman Nyanzi please mutuyambe ko okunga abantu bagende bajjeyo empapula bewandiise akasengejja kabajjemu tewali ayina monopoly ani agenda okwesimba antagenda kwesimbawo ani asobola natatasobola buyigiriza busobozi n'amaanyi ga muntu. Omuntu yenna gwe bakubira esimu agambo gwe tojja kusobola nkubira esimu wano mpo bujulizi nga buli recorded. Kebere message ko namba yagikuwadde nga akutiisa ngoli futu so buli muntu yenna ngo yagala kwesimbawo byangu ngambe nti ono yangambe bwati. Nja kujja nombyogere kubanze sitya. Kubanga nze sitya. Olya bulungi nnyo nze sina gwentya. Omuntu gwentya musina gwabyo bamuyita president yekka abasigadde sina gwentya. NMS nja kukwabya oba nja kukwogera. Kyovula ntitaniza buli magati nze Robert Kyagulanyi Center mu simubanja sina kye mubanja. Kubanga buli kimu akikoze talina kyatakoze okutegeeza bannayuganda okuzuukuka. Remind you president abadde alwana n'abantu abebasibwa emyaka 40. President abadala ne bannayuganda batali informed batalina information nga they are ignorant about their country. They are ignorant about their rights. President abadala n'abantu nga they just care about 200,000 okuwayo obuyinza nga they don't care, they don't value their votes. President abadala ne banne byabufuza bakodde Museveni emyaka 4 nga tebaagala nse bategeere. Gwagamanyi ogamanyi. Agamanyi ogamanyi.
omusajja amaanyi n'ensimbi n'obudde byakozesezza ekintu ekyo bimanyi bulungi nnyo. Buno bakanjala bugendera omusajja gwe bayita Saazi ow'Eggomba. Saazi buno bakanjala bukusindikira bampita Lumbuye. Ebigambo byogenda osamwasama nabyo ng'oyogera ku president 2-1 werabidde nti president yakuwa kaadi nakusupporting okubeera waali. Bw'obeera ne bayaaye banno ogezaako muteeka wansi. Mukulu Saazi ow'Eggomba. Nina obujulizi bwenja okuzannya leyita Saazi weegendereze ebigo by'oyogera. Ogeza okuteeka president wansi ng'olinga ati gwamanya engeri gy'ayinza okumanejingamu famire ye oba okumanejingamu olyolwe. Kyagulanyi si ssentamu yekka gwe yazaala. Ssentamu yazaala abaana bangi. Bw'abanga Kyagulanyi asukkuluma mu baana bonna, Katonda gwe yavuwandako eddusu. Wansose ne weebuuza lwaki olumbe lwa ssentamu terwayabwa nga tonnayogera mafuukule Saazi. Kennaazannya amaloboozi ago just nkuwadde warning ngalina. Tomanyi Kyagulanyi, tomumanyi nga nako, tumutegeera, tomumanyi nako, muveeko mwesonyiwe. Nkuddamu okutegeeza mu bintu by'otambulanga ow'amasaga ng'eggongole siba akabugo. Saazi uva ku Kyagulanyi tomumanyi. Ssentamu omugenzi yazaala abaana bangi teyazaala Kyagulanyi yekka. Bukyanga Katonda amujjula n'amugjawo. Lwaki toyogera ku lumbiro lwaki terwabya? Omanyi lwaki terwabya lumbiro lwa ssentamu? Wabula oli ku musajja omukakkanya. Nja kuzannya voice note wanensejja kutya Saazi ogenda kulawo onywa amazzi kuno okulabula. Tomanyi Kyagulanyi wadde muva Ggomba naye tomumanyi. Olw'Olwakutaano ku Sande nyinza obutajja kuba nina obusungu nenzija ku Lwokusatu era nyinza otandikira ku gwe Saazi n'abalala bwe nabanfunye obujulizi bwa bafuutu soja nga bampadde amazima g'abantu abakubira amasimu balemesa. Saazi nyinza otandikira ku gwe n'abalala. Tuli ku national matters, tetuli ku individual matters, no. Mwe mwaddira struggle n'ensi mugitadde ku individual matters. Mwaddira struggle mwagiteeka ku kubeera nti level buli mwayagala kulya muki. Eyo ensi nnene. Buli muntu alina ogifunamu omugabo. Mulwokuba muyina obwongo obubalooza nti bufuuka MP oba okikubye abalala tokubafaako nedda. MP we saava tuli mukozi w'abantu. Nakino kibagamba tebangayo munda byabufuzi naddamu okumanyiira. Comrade yoli munda Uganda. Tebangayo munda byabufuzi naddamu okumanyiira kuba amateeka galikkiriya mwe baboosi b'abasajja abo. Lwaki muli baboosi? Lwaki bwe butuuka campaign kati nga bwe tulesana bakubisa posta mbayo basawo lwaki akusaba akalu bw'aba asobola yeteekeyo. Nkubuuza gwe boy wange muganda wange senga wange kojja wange najjo bafutu tebaako politician yenna akumanyiira kubanga gwe boss we etteeka liwandiike. Lwaki oli boss we? Essaawa zino tugenda mu kalu bakubisiza posta bakubyeza kubayita ku mawuledi bayisiza kuba ku mbaga kuki bazikubye kubanga baagala mubagoberere mubawo obululu mbalonde ensonga balonda mwe baboosi baabwe. Tebaye emboodooli embuzi embata yane tekumanyiira. No, you are the boss. You deserve all rights. Tebaye munda byafuzi naddamu okumanyiira. Kubanga singa tembadde ba boss bandi badde bakubisa poster bandi badde bagenda mu parliament direct. If you are the one controlling you. Bandi badde bagenda mu parliament nga tebabalonda ne Museveni kentaddamu bamanyiira. Kubanga ne Museveni muli bakozi be muli ba boss ba Museveni. Lwaki muli ba boss ba Museveni? Lwaki ayesimbawo? Yandibadaga kati nze enfuga teyagenda kunnonda sagala mu mbuze ebibuuzo nze president kubanga neeronda nze kano. Because lokuba nti ajja n'abasaba obuyinza ne munda after 5 years. That means mwe bakamabe. So kabire Museveni kati muddamu banyumiza. Ebisajja bya NRM bikuba amajja agenziriza mugamanyi bulungi tebiddamu bamanyiira.
olya zene sente akumanyira musimanye kwata sente simanya basimide nayikondo. That is not your responsibility okusimira abantu nayikondo. Government egenda kukola ki? Mubyana byabufuzi mwe musinza okusoma 7 mbuyinza lwaki mukola obuvunazi obutali bwammwe ebintu government byandi baddekola mubikola mu byalo ngolo mukonya mu 7 lwaki musimenzizo obuvunazi bw'okusimenzizi bwa state council bwa district bwa government lwaki osimenzizi owerera abaana? Yes, it's your will, but it's not mandated that you have to pay school fees for those people. Government yakola mulimu ki? Ogenzo zimbye somero lizimba ngani? Government egenda kukola mulimu ki? Ebintu byemukola muyamba mu 7 kubanga mukonya abaloza abandi babuuza questions. Lwaki enguudo sinkole muri mu campaign mugenze musabe gunduza muzirese muri ku kyalo musenda amakubo in this particular moment. Government ne district jabasasula omusolo egenda kukola mulimu ki? Kitegeeza mukonya government ne district. Ebintu mukola kati mu campaign muba mukolera mu 7 mukolera bantu. Oba agenda basomesa agenda kuva mu basajja mmwe ne banna Uganda. Totekeddwa gulira abantu bitabo buvunaanyizibwa bwa gavumenti buvunaanyizibwa bw'abazadde. Otambula ogaba ssente ku kyalo gwani kimenya amateeka. Abantu bagenda kunyiiga ddi nga tebafunye service nga muba wa service. Are the person responsible to deliver service to those people? Because they elected you. They elected you to represent them in the parliament. What have you represented them? What have you presented in the parliament? Nothing. But bofuna musara notandika kati no wanweta kusimuluzi government ingenda kula miki. Ate kati wano wano ka health center ne mulida nogera noguleda ngalitekamu o atalina ddagala agenda kunyigadde. Buno bakajara bugenderi bana Uganda mwenna. Amuyinza obbulabanga bugenda banyiza gano ke mazima. Buno bakajara buweleza bana Uganda mwenna. Abamuyinza obbulabanga bugenda banyiza ne gano ke mazima. Gegaluwa. Buli munabi abufuzi wajja nakusaba akalulu. Oba muwadde mulimu. Era bomuwa omulimu office gyagenda mu sente zagenda ofuna ng'omusi ne zagenda okozza sente zizo za muwa musolo. Do you copy that? Byalina okukola mu office eyo kululu abikola kululu ng'asinzira ku sente zo muwa musolo. Ompulidde bulungi nnyo? Ompulidde bulungi nnyo? Tolina kwegayirira mukulembezeewo gwe walonda. No. Oyina mufosinga akuwe ekyo kyalina okuwanga kiyise mateeka kyekiriwa. Enguudo gavumenti erina zirima nozikola. Enguudo erina okuzimba amalwaliro ku kifuba. Erina okuteeka amalagala mu ddwaliro kifuba. Erina okuliisa abaana bammwe nammwe kennyini singa abawa engega etabasobozesa kulya wadde okwebeza ku kifuba. Government erina okusomesa abaana bammwe ku kifuba. It's a mandatory. It's their responsibility. Not any leaders, not any elected leaders' responsibility. No, it's a responsibility for the government to render services to you because you pay taxes. Nena mamuli nensobi emu. Mwe mulowooza nti bw'oba omuntu w'akalulu ogenda mufuula nnimiro ensonga lwaki musindika abantu ne bagaana okubakolera kubanga amanyi yabagula buguzi. Gulowooza lwaki abazungu batuula ssente? Ezo system nabo bazirimukola bazivaamu ne bazitereeza. Basoloza emisolo mu bantu ne bakola services ziri eri abantu surplus oba ssente ziyiseemu ezivudde ku misolo ze batusindikira mu Africa otuwola nga ziriko obukwakkulizo gw'oliwola ddi ensi endala. Oliwola ddi ensi endala.
nga nezenyini zosasula ez'omusolo bazibba tosobola kujja ku demonstrating adde okwekalakaasa naye ogamba nti ndawuli munnayuganda sooka omanye obuvunaanyizibwa munnayuganda obuvunaanyizibwa bwe kyeki oliwaddemu okukwata omugga onoogoba munnabyabufuzi mu ddiro lyo mu makaago ezo nkwezenge so bino njala bibagawana ebbugumu lingi bane munasaywa okutuyana kungi olita ddawo nabaga nti Museveni simanyi azimbye enguudo abadde agenda kukolaki Museveni simanyi bannanga ataddewo security. What was his responsibility? Museveni azimbe what was his responsibility? Njala kubuuza lwaki bakola manifesto oba ebisuubizo nga bajja basawolo ebisuubizo babikola kubanga bakimanyi sente zammwe ze bagenda okukozesa okukola ebisuubizo bw'atabikola kitegeeza aba banyaze nkiddamu tebayo mwonna byabufuzi akusinikirako binnyo kubanga sente zammwe ze bazannyirako bakola manifesto ebisuubizo nga bagenda bikolera ku sente zammwe oliwaddemba omu kuba amayinja omuterembwa bw'abatasobodde kudelivaringa services ezo naye no Museveni simanyi akoze azimbe oluguudo buvunaanyizibwa bwe ki nga ali mu ofiisi eyo bane Museveni agazimbye amalwaliro agazimbye ku ssente zakokondeka estate azimbye ku ssente za Janet Museveni bananga ataddewo security yeekuuma ye batayagala abatta era tabawa security beyateze bomo si bannansi beyase si bannansi abali makomera si bannansi. Is that security? Security ekuuma ye nga ye yesobola kyalina particular ina SFC UPDF bagitwala Somalia kufa bagitwala South Sudan kufa bagitwala Congo kufa. Those are indigenous. His own people, they are working under SFC to protect him. Je kugamba amaje gage aoninga amaje omwana UPDF indigenous afune mitwala ana or SFC afuna million bili na ekitundu. Don't you see the difference between his personal security ne jonga te security efe jetuyirina tetulina so tebaddamu kusinikira mannyo babo musimanyi gundi akozo ya omubazaako ki akoze ki okimanyi nti singa bayisa oluguudo ne bagenda ko oluguudo lw'ekaso ne batakola nga sente zaafulire mu budget ne batalukola oli waddemba okugula omusango ku gavumenti obadde okimanyi okimanyi bayisa oluguudo budget ne bagisoma nti osere bazifulumiza kesisi netakola mu nguudo mu Kampala osobola okuwabira kesisi road mayor ne city direct muno bawabira okimanyi buvunaanyizibwabo nabbanja jero katuwa wamala mwasasula sente z'okukola oluguudo ne nakawuka mpaka ku bikonde empigi oluguudo sente mwazirya nawe lwagaana okukolebwa kati abatuuze abatunuulidde mugenda gamba siensi oluguudo lwebusabala lwafa enguudo eziri mu Wakiso oyo kyamwana olwesi 5 matiya lwanga bwanika wandibadde oliruzira nga n'emikono misibe kubanga gwomu ku babbi lukuwaga wandibadde oliruzira nga n'ebisumizwa bisula ddamu kabuyonjo kubanga oli kumu ku babbi Matiya kashayize wandibadde oli bokkomera nga n'ebisumuzo bisule mu ttooyi nga tebasobola bijjayo. N'oli musimanyi bakoze eki akoze eki kikyakoze akyo kuliko sente nga kuliko Bank of Museveni bali nga kuliko Bank of Uganda. Who are the Ugandans? It's we who pays taxes. Semutoka peka masulite enguudo zonna nfu teri malwaliro teri malagala amasannyalaze nti ya 15 gaddukanga aganyo omulwadde atudde ku gundi omulwadde agobaga gonyo obutunda ng'anywa lita 5 ke masannyalaze era ne mutule banene wemeto ba amasannyalaze kati unit ya 15 ya masannyalaze gadduka kale ye Uganda munnange bwembanga muli milioni ana mwana mwena mukozesa amasannyalaze bababba strike demonstrate. It's enough cause.
National water mugisasula sente ne bapampingira sewage mu nyumba zammwe ne muwe n'aba sewage ne munywa sewage ne mugana okudemonstrating nga musasula sente. It's enough cause to demonstrate. Ngera kubuuza nga bw'osasula tax osaba balance era weekalakaasa oba taxi wefiira mu kkubo nga tekutuusiza jjola waki kondakita omusaba balance waki muyombera mu taxi ekizibu kye tulina nti we Ugandans we are so comfortable where we are. Whenever we face a problem, there are some who are comfortable with those problems. And later on, all of us will join in that comfortability zone. Chechirwa. Muri kwa akedi, mubadde musasula milioni 3. Omusajja nabagamba kati mugenda sasula milioni 4. Ne mwekalakaasa mu 30 seconds. Nobera ogroup aga, tuda kyakola katasula milioni 4. Eyo group nebalekawo. Nanyini ake naga kati mfunye side entufu iba. Batayagala mugende. Later on, munene mukize musasula milioni 4. That is the Uganda we are living in. We don't have unity, we don't have solidarity. Muna unity ya 15. Masanyazi gadduka ng'ekizibu. Nobody can demonstrate. Ne mugante ku kyalo gundi tuganya masanyazi mpate mugakyusiza. Eyo weakness bana Uganda gye mulina nti mwekiriranya nnyo n'ekintu ekyandibadde kibayamba okwejjako ekintu mukirekawo. Emulago basse omwana w'omuntu afudde mukitegedde nti eddwaliro musse intentionally ne mugaana okusalako eddwaliro eyo. Ennaku zino basala abakazi oba oyidde oba toyidde bakusala kifuba nga ojjawa odasite esala omukazi nga badde asobola okusindika omwana munene muteekalakaasa. Abaana bafa 5 ku 10 buli lunaku temusobola kwekalakaasa. Wabula buli alina ate munnange kati nze ate munnange ate kati munne bwe tuneekalakaasa tunaagenda ludu wanyokko kubanga muli basiru. Kati waliwo kasitole ke nalabya. Bulijjo mbagamba Baganda mannya bangi. Nga beetuma amannya Baganda. Mwakalabya ka Manirende muko. Babadde mukono ya. Manirende abadde mukono. Bawola gayi milioni 18. Gayi n'abawa endagaano y'ekibanja kye na buli kimu. Kyatuuse okubanja gayi bane yeebaddeko emizimu. N'ayita Manirende amwamutwale simanya musasule yamufumise ebiso. N'amutta. Bagenza okusoma amanya ga Manirende nga waaka bano. Go bayisa bade mukwano gwa Manirende go bakola naye nga amanya baye italinda ko malo okulaba. Nga mukazi mu Nyarwanda piwa ne amanya ina ga Kiganda. Lida kuwa na malo okuwala ba story eno. Story nade najitadde wa. Ono. Ye Manirende go bafumise oyo. Wakabano yomukuba Manirende. Kati bagenza okuleta mukwano gugo badde bakola naye complaininga. Amanya ge bagabe bati. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamid Mutes Nalule. Ono Nalule. Oyo Nalule. Oyo Mutesi Nalule manya lya gachiga ne yeyita Nalule ono gobase oyo yeyita Nalule wuyo oyo wakabano ne bawula sente Hamida Mutesi Nalule bano bangi kankusomere story. According to reports, the suspect identified as Elvis Katabaz is accused of stabbing Hamid Mutesi Nalule to death in Inachisunga after the two had earlier traveled together in Mutesi's white Toyota Fielder to meet the local chairman and attempt to resolve disagreement over the loan. However, the meet didn't take place as the chairman was unavailable. On their way back, it is alleged that
Katabazi turned violent and fatally stabbed Mutes in the throat with the knife he had hidden in his bag. Sources say that Mutes had loaned Katabazi 18 millions using his piece of land in NAMAYANJA as a collateral for a formal loan agreement. Bagenzo okuleta mukwano gwe amanya boogera mukazi muganda yagenzo okwogera nga n'Oluganda talutereza wakabano ninga amanya ina ga Kiganda. By the way, nze yes omugenzi omusajja yakoze ekintu kibi nnyo okutta omuntu era nkivumirira. Nebe basse sente bazijjawa. Tubade to complain again bang and money in the course of the world when Nyarwanda. Nobody can come out to explain this. Mvumiro chikola kyokutta omuntu mumeyi wa mateka kikyama. Naye who are those people abalendalinga sente nga bazire BOBI bagwanga limu? Who are they? They are using our local names. They camouflage to be Ugandans, but these are Rwandese having money at their disposal. Yes, nkivumirira okutta kibi sikiriziganya nacho. Naye go basse amanya ina ga Kiganda gasi muganda Munyarwanda. Eyavuddeyo nga yabaddenga go bakolagana ye amanya ina ga Kiganda nga n'Oluganda tasobola dogera ye Munyarwanda. These are the group of fools abalina sente z'eggwanga be batadde mu mission ey'okukozesa ensimbi ezogenda nga bagula ettaka ly'Abaganda lino ddimalawo. Era ono bwe badda waddeyo sente yadda waddeyo ttaka lye. Where they get the money? Bafuna wa sente bazijja luddawo. Ekikolwa ky'okutta kibi nkivumirira. Naye who are those people owning money in Uganda without any record, any financial records? Nga bona bagwanga limo. And it is taking place in Uganda, Busoga, in Ibungisu, in Imbari, and other areas of the country. Same tribe, just they camouflage in our local names. But they have billions of money at their disposal. You just need to present either the title, land title, or any land agreement, or the national identification. They give you loan there and then. Aonvuddewo. Bonobaka njara buwereza mukulu Nobert Mao. Mukulu Nobert Mao. Bonobaka njara bukutuukeko. Ebyange mbyogera kate ng'omusizi agula essiyani. Ojja kunjagala oba ojja kunkyayira kubanga nze sitya kunkyawa. Wabula ngenda kugamba mazima. Nobert Mao, you were like a fool. Nobert Mao, you were like a fool. You were a state agent who disguised himself that is in opposition, but you know it that you're working for Museveni. On several occasions, have came out to expose you in the meeting which you hold with Museveni, abusing, hate Baganda. Abaganda twakukola ki? Mao Abaganda twakukola ki? During the DP preliminaries in the western side of the country, you and Mukasa Mbidde, you did whatever it takes to win those offices. But later after, you came out with the bogus statements condemning Baganda. Let me ask you one question. Of all people who voted you, were they coming from your country or from your tribe? Who voted you? How dare you ojoti okutandika okuvuma Baganda anti bankwe banya abakulonze? Mao meeting zobadde mu Museveni. Nsize wano nga ngamba nti Mao avuma Abaganda basibaka amatuga embuzi tabaagala. Mao toyagala Baganda.
Ninaffe ekizibu kye tulina nti twesibye ku bantu abatatwagala. Mao wadde mu meeting ne Museveni ebbanga lyonna go badde otayimbuza tribal settlements mu north wonna ogamba they should not vote any Muganda into power. Abaganda twakola kimmawo. Amaka gali mu Buganda kiki twakola? Muri omusajja byayogedde. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest. So, out of the blue, you had the Buganda anthem. Out of the blue, you had Buganda anthem. Muchifuna. Mbolimba lw'eggwanga lwazanyeddwa. Oluyimba lwa East Africa lwazanyeddwa. N'oluyimba lw'Obwakabaka bwa Bunyankole lwazanyiddwa. Mbu yeewuunyiza nnyo kyebatasuubira ekitibwa kya Buganda ne kiyimbibwa era kyamuggyeko ki? Enviiri kankaddemu. Nja kubavvuunula oluzungu lwayogedde. Wulira bulungi nnyo. The people who were the most abusive were from the central region. The people who were most unruly, they were from the central region. Why do you want to play that card all the time? It is not a card. I'm just reporting. Okay. We had a program. We had a program of anthems. The Ugandan anthem was sung, East African anthem, then the Ankole anthem. Out of the blue, we had the Buganda anthem. You know, so the rest of the country started wondering what was going on. And then some of the extreme elements from Buganda here were saying this is their grandfather's party. In other words, if you are not a Muganda, you are an imposter. And as if DP is one of the clans of Buganda. DP is a national political party. So actually they were my campaign managers. So you want to say that you are swimming against the tide of Buganda sentiment? You would say provincialist sentiment, which is headquartered in Buganda. Omwami wabera mambo keyo ngalina basajja ba NEERA batambuza propaganda nti abaganda babi, abaganda batemu, abaganda tebalina muntu gwe baagala ng'abyogera mu meeting zaabwe zabeera mu mambuka. Bw'abeera ne Museveni ebigambo byemu byakozesa kati publicly yabyogedde. Mau kansoke nkubuuza. DP or Democratic Party, 60% of the supporters of Deep Democratic Party abaganda. Am I right? 60% supporters and leaders of Democratic Party abaganda. Am I right? And am I clear? So, who voted you in that office? Who voted you in that office? Can you identify the people who voted you in that office? So, how dare you publicly come out and start abuse, hate Baganda? So, it annoyed you when Baganda people stood up to sing ekitiibwa kya Buganda or to sing ekitiibwa kya Buganda. Do you think we are fools whenever we are as we Baganda? We sing our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. I'm here to remind you that Buganda got independence before Uganda as a country. I'm here to inform you, the so-educated fool Nobody Mao. The first part of the country, the first independent part of the country in Uganda, it was Buganda. We have our national emblem,
We have our flag. We have our national anthem, ekitiibwa kya Buganda. So you thought, because you were in the West, that Baganda, they can't sing their song or their national anthem. Go and eat your mother something in Bwagwe. It's like these days you don't take your tablets, Mr. Mao. Please. If these days you don't take your ARVs, please consult your doctor, because now this is beyond your understanding, Mr. Mao. Gwe, watandika di okuteeka nti ekitiibwa kya Buganda tekirina kuyimbibwa wali Baganda bonna. Bani abakulonze Mao? Bani abakulonze? Osobola okubulya abantu kyabakulonze. Gosubira Baganda bali mukulima national anthem yebe. Ndi wano kujjukiza gwe simanyi constitutional minister Kasasiro. Simanyi njera kubuuza obadde okimanyi nti Buganda yasooka okwefuga before Uganda. It's Uganda who sacrificed the letter B and it remained Uganda for unification, or for the unity of all parts of Uganda to become Uganda. It was Buganda. So I'm here to remind you, never fool yourself to go against Uganda or to hate Uganda. You sleep in Uganda. You resign in Uganda. You understand? You speak frequent Uganda. Here in Uganda. All the headquarters of the administration of the government, they are found in Uganda. Never ever in your entire life, using your head, hate Uganda and abuse Uganda. Never. Why don't you stay in northern Uganda? If you hate Uganda. For us, we don't hate anyone. That's why you stay in Uganda. How many Uganda owns land in northern Uganda? Because we are not travelers. And that's not a problem. We are not travelers. For us, we are comfortable where we are. But you, from other parts of the country, you come and settle in Uganda. Freely, no one can chase you, including you. Stop your stupidity. If you lack ARVs, consult your doctor so that they can add more ARVs to your medical facility. Otherwise, you are losing credibility. You are fighting Uganda. No sense. Mukuru, njara kugamba ekigambo kimu. Mao. Tewali akuvuma. Wabula obikola byokola. Byekisiru. Tosobola kubanga the following day wali ogenze no sinkana Salimo Sale. You think the people who supported Deep People Democratic Party, they can sit and keep quiet to our actions go sikanye Salimo Sale. Mao ani akusinga okuvuma. Ani asinga Mao mu Uganda okuvuma. Mao ani akusinga okuvuma mu Uganda. Mao go singa okuvuma n'okuwemula mu Uganda. Mbosimanyi mwakola program nga mutaddeko ennyimba 3. Imagine kuliko olwa Uganda, olwa East Africa, n'ekitiibwa kya Nkole, oba oluyimba lw'Obwakabaka wa Nkole. Ekya Buganda nga bakirese technically, naye njera kugamba nti 60% of all of voters abali bagenze mu mbala bali Baganda. So you thought Baganda to keep quiet. Olinga ne bijanjala bikonye Mao. Mao olinga bijanjala bikonye. Ekyo nkigambi. Nvuddewo. Bani abaliwo mu COVID nga Museveni ajja ku TV n'atandika okwogera. Bani abaliwo mu COVID? Njala mutuduze yakatambi abaliwo mu COVID. Wano wenjagala mumpitira kulisi magezi oba kulisi busiru. Bani abaliwo mu COVID? Mujjukira mu COVID Museveni bamuletera abaana bu ADF yali ewambye. Ne abateeka ku live nga Museveni ayogera abaana ne bayogera ebigambo bayogera abaana bamubajjukira. Mujjukira mu COVID
Abaana ibaleeta ku live nga Museveni ayogera mbaana ba ADF yali bawambi baba training ambajjukira. Kati mukulu kulisi baba binali magezi kulisi magezi omwogezi wa majega omwogezi wa muhozi. Ba foot soldiers bali mu custody. Nga tebalina na misango n'abali mu abatta. Mpulira bulungi nnyo kulisi magezi omwogezi wa bomu omwogezi wa muhozi. Ba foot soldier mu abatta okuva 2019 22 nakati mu kyabatta. Ba foot soldiers abatanya kye balina. Wabudde n'ogamba nti mwana muwala yatulikiddwako bomu nga toyina proof nti omwala yadde musajja wa mukazi. Kuba ekifaananyi kinafulumiza oli teyabadde muwala yabadde musajja. N'ogamba nti she was in custody in 2023 oyo muwala. A suicide bomber released without a bail. Where are the no political prisoners since 2012? Kulisi magezi omwogezi wa muhozi wagambye nti omuwala oyo yali mu custody mu 2023 suicide bomber nga mwina mu ototya suicide bomber n'omutama afuluma nga babaana ba Edi Mutwe bakireo kivumbi ba smart wa BOBI ba nuwa Mutwe bali mu custody nga tebalina ne gwo nota suicide bomber mu 2023 no muta kulisi magezi. If that lady or that girl, she was in your custody in 2023, which court she was lined in? Court chi mumwamu simba mukagulire bamuwa bail okufuluma mu court eyo. Kulisi busiru. Ogambye omuwala omwali mwina mu custody mu 2023. Suicide bomber. Are we together? Court chi je mwamutwalamu ne mumuwa bail. Di era wa. Suicide bomber. Mwabonda mu 2023 mu custody yamwe. Court kije mwamutwala mu muwa bail era di era wa. Under which judge who preside over that court hearing for releasing her or to release that bomber. Yali mulamuzi ki eyata omuwala oyo eyaliwo mu musango ogwo n'aguwulira n'awaliriza bondi oba n'awa bail omuwala oyo. Kulisi magezi amagezi gazze okyali mu ssiru. Tugenze maaso. Was she released on court bail or police bondi or mere word that she was released as a suicide bomber? As the investigations are still going on. Kandi kudde mu Uganda. Suicide bomber kokaga mwase. Mwamutaka kaluka koti, kakaluka polisi, oba just bigambo lokosongo oyogeranga omuntu amize empafu n'enjengo ogimiriddeko. Gogo ita suicide bomber. Oba just bigambo bya samwa byoyogera. Ngero kanudda amaaso ng'embate nsibe ku ggaali nga bagitwala okulinnyirwa. Kulisi magezi answer me tugenze maaso. Anyone suspicious about being a bomber is on security, intelligence radar or surveillance 24/7 worldwide, local and international surveillance, including CIA, Mossad and etc. Omuntu yenna bw'akonfamingibwa nti wabulabe mutujju abeera kukeberebwako n'okutambulirwako essaawa 24 ennaku 7 ng'ensi yonna emumanyi ewaka ebweru n'emirirwano nga n'ebitongole by'ensi yonna ebikesi omuli CIA, Mossad n'ebirala ne M6 mukaaga ya Bungereza ebemanyi. Mwe whom did you inform about that girl whom you came out to say that she's a bomber, suicide bomber?
Kulisi Busiru omwogezi wa muhoozi ebibuuzo bikubuuza mu Luzungu ne bidda mu Luganda osobola okunnyonnyola ensi. Tugende mpula. Mmere ya muwogo n'ataaka abakola ki n'ataaka abalya. Kati mbaleetedde obujulizi obwo. Bwe twali mu COVID, Nyando Yosoferi tibahabulwa. Wattu yali ku TV nga yembagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali. Kagenda kawunyiriza buli kaseera. Kamanye nti bwe kanaatuuka nga gye bakatutesi walungamu, kale nasobola okudda. Mumanyi obwegeri gye butundamu bwe buti. Kati ne Nyando yali ku TV ng'alimba ensi nti abaana abatujju ba ADF. Ngera kubuuza Kulisi Magezi waliwo naye njala kubuuza abaana bano balagawa era n'omwana ono yalagawa. Omwana ono yalagawa. Ogambye yalina emyaka emeka ku olwo mwamukwata? Kati yabadde alina emyaka emeka? Kulisi Busiru, ogambye omwana oyo wamukwata yalina emyaka emeka? Mwagenza omutta nga alina emyaka emeka? Abaana bano balagawa. Mukama we yali addressing bano. Those are the soldiers. Kale obudde tulina butono kanzi lusakatambika no mbalage yoseri mu video eno yennyini. Ko na ku yoseri yaleta abaana abo njala mula yoseri bwayogera. Okay. So now you can see those are the young children. They recruit. You can hear how they were recruiting these young children. I have not yet got the full story whether they were already fighting or what, or whether there was. But you wonder why. Like the other boy from Arua to Busia to, you know, the journey she was talking, because that one is a Ugandan. The other ones are Congolese, but also captured. And the girl you could hear, she was speaking Uganda because of staying with these criminals. So the fact of the matter is that the UPDF, now that we have entered that Congo, there is no chance of this.
So, Kurisi Magezi, Moho's spokesperson, and so called, because there is a difference between I'm a spokesperson and Moho's spokesperson. Kurisi Magezi, you are not a UPDF spokesperson. You are Moho's spokesperson. Are we together? So here is my question. Can you provide any video or any visual evidence of the girl whom you mentioned in your statement? Kubanga, when you arrest the suspect, you lined him or her for interrogations and measurements. Muchimanyi bulungi ti bakwata omuntu munsi ezaakulaakulana bakuyimiriza ku kisenge nga kuliko ebipimo. Ne bakuba ekifaananyi ne batumeka obuwanvu bwo ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi nga waliwo obuwanvu babupimye wano ne bagamba kyuka bwoti ne bakuba ekifaananyi ku mukono guno n'okyuka ne bakuba ekifaananyi kino. Kurisi Magezi, osobola okuleeta ekifaananyi ekyo ng'ovudde ku ekyo, osobola okuleeta n'akatambi konna nga ka interrogation yakalaga ku muwala gwadde yogerako nti yatega bomu era mwamukwatako mu 2023, osobola okuleetayo visual evidence. Bana abaana during COVID time, where are they? Where are they? Mwagamba nti batujju era ADF gye badde ba training. Where are they? Can you explain? At that time, ono mwana alina emyaka 14 mwali mu assembly nze tuli mu 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe kao kuba essimu egikwatira kegenda kubanga ezikira buzikizi. Twali mu COVID 2021 ono mwana alina emyaka 4 alina emyaka 14 bw'ogattako 2025 aba alina emyaka emeka. Munyambe ka simu sobola gikwanda baga essimu yange ya fere ya studio. Wengi chusiza njinde kalito nje bakasomja kubasobola kugizaako atobudde butugenzeko njagala omuntu 2 mugumu tugenda mu kalulu kwata 2 jako 2 mugumu ojja funa emyaka soko gende ku calculator kwata 2 yawula ko 2 mugumu myaka 19 ono yagambye alina emyaka emeka. Ono yali ludda bano bali ludda wa kati mukulu Kurisi Magezi bwe mbanga musiriwaza banna Uganda era njalako baza mwenna abakoze forensics abenjawulo big up. Buri comrade DNA avudde akola forensics in different angle, in different style, in different interpretation. Please, thank you very much. Inche nali njagala tebunda Uganda atandika okukola forensics. Otandika okwetegerera nga teri akutegerera. 1. Tugenzo kitegeera nga abantu betu atuluza tebategeera bana byabufuzi tebategeera. They can't speak anymore. So who is going to come out to speak for us? It's you, it's me, and others. So I'm very happy that now anyone can come out and analyze and give information. Thank you very much. Now muna Uganda era ebintu binonga bya kiyaye katika asokemba modide. For your information, wali utale naggulwawo ne kuseemwali. Police edikote egamba mutandise okutwokesa. Enaggulu bagamba police ebookesa. The fact is mission ya wali olutalo enaggulu nesemwa embuya police gaba tukoyo kutochesa bistole bambi yekifu n'amaje gagamba namwe mutu okesa Jovola bakulisi busiu anyonyola nnyo tosobola kuba kintu nga kitufu n'okinyonyola bwotyo. Teri kintu kitufu kibanyonyola nnyo. Teri ekintu ekikyamu ky'olina okunyonyolera ennyo n'okyogerera ennyo. Kanduza mutegedde. Kati mukulu Kurisi busiru olina okujja emirundi 7 ba mu 6 otandika okunyonyola ekijja n'okuva mogenda kwogeramu bituufu nze nkubuulira. Kurisi ogenda kujja kwogera bituufu olimba. Kurisi Magezi muli not identifying abantu bemwase. In fact nina feeling mumpuliriza bulungi nnyo
kino kirowoozo kyange nina feeling abafiiridde ku board eyo ba innocent civilians era bandibanga bima ku baana b'enkyukakyuka baawambibwa nga bayinza okuba badde babajjeeyo ne bagamba tugenda bata ne musooke mututwala ebintu bino somewhere oba mugende mukola ekintu gundi then bwemumala okikola then mugende nga tebamanyi badde bagenda kukola bano babajjirawo mu action. That is my feeling. Yensonga lwaki Kulisi Magezi tasobola ku identifying yafidde ku pikipiki omusajja, tebasobola ku identifying okuga nti mukazi, tebasobola ba identifying. Nina feeling eyeŋŋamba those innocent Ugandans bandibanga ba comrade baffe. Eyo endowooza yange oli waddembo ogirowoozako mu ange eyo bogireka wogiwuliridde omanyi nkugamba nnyo ebyange embyogera bwogezi naye sikkakatako kubiteeka mu bwongo obwo kubirowooza nga bwe mbirowooza naawe oli waddembo okozesa endowooza yo. Yensonga lwaki nkugamba nti nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku byobitegeera nangeri gy'obivuunulamu nze mbivunaanyizibwako ebbanga lyonna kubanga tulina entegera ya njawulo, tulina emitwe gya njawulo, tuzaalibwa mu mpya za njawulo. Nze entegere yange bwetyo bwe ŋŋambye kati naawe gifumi nti bw'oba tekkolera oli waddembe okulowooza mu ange endala sikusiba ku ndowooza yange. Naye nze yenfiringa gyenfi kubanga they can't identify the border man, they can't identify the so-called woman ngate physically alagikanga musajja. What if baba we bintu babitwale nga bakimanyi nti bagenda battira mukuba bajje waawo egulo gomba bagwone. Gongamba otyo manyina nyini pichipichi amanya mugamanyi nendaga muntu mugimanyi ne mungamba temusobola kukubira na nyini pichi mubuuza at that particular moment ani yalina pichipichi eyo. Kulisi Magezi, do you copy that? Bemba mumanya amanya g'omuntu nanyini pichipichi agali registered ku number plate lwaki temubuuza why na boda yo ku ssaawa eziti ani yali agirina? Kati bali nagulu bali mukweta kulabigire nembu yagere embwa ate kati embwa ate gyetuvuza zetuze embwa tulabisa embwa erabisa. Nkubuuza Kulisi Busiru nkubuuza wagambye number plate mumanyi nyinyo n'amanya agali registered mu Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue Authority bubanga oli yateeka ya registeringa border ye ne namba gina wabeerayo contact details jasula enamba y'essimu nini namba ye kuliko ne tini namba esasula omusolo. So it's very easy to find the owner of that border and ask him at that time who was riding that bike. Tonna kola due diligence kubuuza na nyini border ani abadde agina kusa otubuulira ani yafudde temusobola mutubuulira n'omukazi gayumuganda mutubuulira nti yafudde mukazi si mukazi mwandibanga basse baana b'abantu indirect nga temwagala kutegeeza public nti mwatutidde abantu baffe ku bwereere. Ebintu byonna by'Uganda Revenue Authority biriko nini namba, biriko enamba y'essimu, amanya g'omuntu na buli kimu. Kulisi Magezi bw'oba nga wafunye details z'omuntu nanyini boda temulina simu ye mubuuza wayi ani yabadde avuga boda mu kaseera ako gwe wagiwadde. Wano wenkuddizayo wali nti bandibanga basse bakkomoleri baffe nga tetumanyi.
nakulaba kakatuna bakyadde munzikirize ngende mpumuze engalabi yange. Video gye nkoze no lwaleero mbadde mukambwe mukko mpola. Yenna awulira nga onyiziddwa mu byenjogedde, muganda wange tonsonyiwa. Nkiddamu. Byonna byenjogedde mu video ya leero ng'owulira bikunyizizza. Ensonga lwaki onyiize kubanga njogedde mazima, bwe basoogedde mazima, tekyetukwetagisa kunyiiga. Just feel osigaleyo gy'oli. But bw'onoovaayo n'okiba kitegeeza kyenjogedde kituufu. Okusinzira ku ndowooza yange, nze wano bansazeeko omugambo emitwalo 7 n'ekitundu. Wali ompuliddeyo nga nzemu nenga omuganda gundi wayogedde bwoti. Kubanga I don't care, si bituufu. But when you feel offended about the statements which I've made today, and you feel that you're offended, that means whatever I've said, it's true. Byonna byenjogedde gwe binyizizza kimanyi nti obiri bwe bate bikunyizizza move on nenga byogedde ate mi owninga. Because it's my constitutional right to talk about the national matters anytime, anywhere. Mukama bakume buli omu gyali, mbagaliza ebisima byerere, abasiraamu Allah bankuumire, buli afunye ekizibu naye Allah akuume, mwekuume, banda byabufuzi mutereze endowooza yammwe, nze mbagambye nfundikira video ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssemubanja. Bulemu yonna emulemesezza okujjako Museveni bwe bangeze, sirisobola kukola video nga mubuleminga. Nja kubuleminga buli abadde yeeyita opposition mu Uganda mbwammwe, nja bakulimira mpaka kuwulira bubi. Sirikola video nti mbuleminga Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba Ssemubanja. Abamulemesezza mwe kennyini abeeyita opposition. Ogugwa gukoze. Mukaba nkuumire video ewedde.